نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amanya nga bulijjo Omar Sulaiman Kasule, okukutwala mu erimu eyitibwa Mirathul Islamiyya, buyite obusika obw'eddiini ey'obusiraamu obukwatagana n'eddiini ey'obusiraamu. Lwaki tuyita Mirathul Islamiyya? Olw'ensonga nti waliwo obusika bwe tumanyi nti si bwa busiraamu era nga bwawukanira ddala n'amateeka ag'eddiini yaffe ey'obusiraamu. Mpangalira kawempe nga bulijjo, era egimu ku mirimu gyaffe gyegyo. Nina essanyu obbategeeza nti woofiisi twazigudde era twatandise okukola. Eyeetaaga obuyambi okuba nti oyambibwako mu mbeera gamba nga okukola ekiraamo, kubanga obusika buno bwonna bw'olaba butambulira nnyo ku mbeera ekiraamo ye guidelines omuntu z'aba alese ezikwatagana n'ebyo by'abadde akola n'ebimukwatako ebitonotono kwe tuyinza okutandikira. N'olwekyo kirungi nnyo n'okola istifsaaraati. Osobola okuyita ku ssimu 0703-337998 oba n'oyita ku 0772861687. Osobola okugoberera okusomesa kuno ku mukutu guno gwennyini oguyitibwa Ihsan Islamic Media oba Ihsan Muslim Media. Osobola okufunako okumanya okukwatagana ku bintu ebifaananako bwe bityo, oba oyinza okuyita ku YouTube channel yaffe oteekamu Islamic Inheritance Consultation in Uganda. Lirinnya ojja kuba nga otuuse ku channel eyo. Kuliko emisomo miyitirivu nnyo ebikwatagana ku ebyo byonna bye njogerako n'ebisukkako awo. So nga ate era osobola ogenda ku Facebook page yaffe eyitibwa Islamic Inheritance Consultation in Uganda. Erinnya lirimu ng'erya YouTube inshallah, n'oba ng'osobola okweyongerako ku bifaanaganako bwe bityo. Ebbanga eriyise ettono lye twakasoma omusomo guno tubadde tusoma ku kye bayita Introduction to Islamic Inheritance, giyite ennyanjula oba enneeteekateeka, kuba buli kintu kibaako ne foundation. So tubadde tuli ku nnyanjula ekwatagana ku busika obw'eddiini busiraamu, ne tutunuulira butya obusika obwakulembera eby'emirundi egy'enjawulo bwe tuzze tulaba bwe buzze butambula, so nga ate era tetwerabira nti tulina obusika obuliwo at the moment, newankubadde nga biri ebyaliwo abasinga obungi bye batambulirako babitambulirako mu butamanya, naye ng'obusika obutuufu obw'eddiini y'obusiraamu nga bwe omutendera ogwokusatu gwe tugenda okuba nga insha Allah tubutandika bi'awnillahi tabarakahu wa ta'ala, ng'era gwe musingi gwe tuzimba okuva n'olunaku olwaleero. Biri byonna bye twaliko mu jahiliya bye tuzze tusoma tubadde tubategeeza okubawa omusingi omutuufu n'okulaga we tulaga n'okumanyisa n'okutangaaza gye tulaga okumanya biti bye tugenda okuba nga tutambulirako naddala mu busika obukwatakanira ddala n'amateeka ag'eddiini ey'obusiraamu. Tugenda kutunulira olunaku olwaleero ekiyitibwa mu mayezaatu at-tashrii' al-islaami fil miraathi. Bintu ki ebyenjawulo bw'oba ogeraageranyizza obusika bwe tubadde tusoma obukwatagana ne jahiliya period. Jahiliya period yaliwo ekiseera nga Nabbi sallallahu alayhi wasallam tannatumwa, n'oluvannyuma lw'okutumwa akaseera katono. Kitegeeza nti nabagambye omwaka ogwa 69 Nabbi sallallahu alayhi wasallam yali afuna obubaka obusookera ddala suratu al-Alaq. Eyo Allah subhanahu wa ta'ala mwemugambira nti iqra, ng'amugamba okuba nti asoma. Oluvannyuma lw'okutuma Jibril alayhi salam, Nabbi sallallahu alayhi wasallam ng'ali mu mpuku eyitibwa Ghaaru Hirai. Obubaka obwo bwamutuukako era n'atandika bw'atyo okubeera ng'asomesa abantu. Awo wonna mu kaseera ako obusika obwaliwo bwe busika obw'okubeera nti abantu baali nga bwe tuzze tubisoma obw'obulyazaamaanyi, obujjudde obulyazaamaanya n'obulyake. Ebintu ebyo byatambulira ddala n'olwaleero istambata ahlul zaman al-hadira aw al-hadir, abantu b'ekiseera kino ekiriwo bajja ebyo byonna enkola gye twatunuulirako mu jahiliya, ebimu ku byo ne babikoppa ne bongeramu ebirala bye twayise umuru shirikiya, omuli n'okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Olwaleero lwaki njagadde nkuleetere nkutangaze olwaleero ebintu ebiriwo. Olwaleero bw'ogenda n'obeesinga ku busika obw'ennono ebiseera ebisinga, obusika obuliwo kati obutatambulira ddala ku mateeka ga ddiini ey'obusiraamu, ekisookera ddala bulimu ebintu bino wammanga. Obusika buno butambulira ku kye tuyita ekigendererwa ennyo ekikulu muntu kubeera nga agabye ebyobugagga bye. Butambulira nnyo ku biyitibwa ebyobugagga. Omuntu singa aba afudde, abantu babeera ega nnyo oba babeera
mu Luganda simanyi bwe nyiza kiyita naye nga akugamba buli muntu babeera beeswanta okumanya ani agenda okudda mu by'obugagga by'omuntu ono oluvannyuma lwabyo. Y'ensonga lwaki abasinga obungi baagala nnyo okulaama ku sayidi eya Buganda oba n'amawanga agasigadde. Gamba nga twagambye kingdoms, bwe tugamba ennono tuba tuzingidde wamu kingdoms zonna oba obwakabaka bwonna, obwa Buganda, obwa Busoga, Bonyoro, obwa Ankole n'ebisigadde byonna mwana wattu obusika obwo gye buli ojja busanga gye buli. N'amawanga amalala si Uganda yokka wakubanga experienced ebiseera ebisinga mwe tusinga okujja examples oba live examples ebintu bye tuba tuwangaaliramu mwe tusinga okujja examples ezitegereka amangu. Ekyokubiri obusika buno ojja kulaba ng'era kye bugoberera ennyo obuliwo naddala kati bugobera nnyo kye bayita obusika bwe bayita obw'omusaayi. Abasinga obungi tubumanyi naye tetutegeera kye ki, what is behind omusaayi oba ki ekiri emabega kugamba nti obusika obw'omusaayi. Obusika buno bwe bagamba obw'omusaayi bwe busika omuntu okusikira nga tasikiridde bya bugagga bya muntu naye wabula n'asikira ebyawongo byaba alina. Njogera ku busika obw'ennono. Ku kye tuliko twagala okwawula obusika obw'eddiini ey'Obusiraamu bwawukana butya n'obusika obw'eddiini oba obusika obw'eddiini by the way kati zaafuuka ddiini. Abantu abakola shiriki abalina amasabo eyo nayo ddiini baagitongoza okuleka nga abantu mbadde muze temufollowing updates. Obusika bantu bangi baziba butongoza n'abashiriku batongoza ennono zaabwe era ne bagamba nti omuntu yenna atakkiririza mu byawongo mwana wattu ojja kubeera nga osala busaze eddiiro onoonye gy'ogwa. Nekyo nekituyambako abasomesa tawhidi okulaba nti abantu bulijjo kye baziba bagamba nti bannange mwoyingira obusiraamu mu buggweremu abange mugoberera amateeka g'ekitwa Allah subhanahu wa ta'ala mwesonyiwe byonna ebyo Allah by'atatulagira. Nekituyamba nti ate bannaffe ababikola bennyini babatangaza ne babalaga nti hadhihi milla wa tilka milla. Mwana wattu obusiraamu buno nkola eyeyawulidde wakadhalika shirik n'okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala aidan millatan ukhra nayo nkola ndala. Waliwo example emu omuntu omu yali sheikh yali atambula mu kiseera we baagirira amasaba ago okubeera nti amasiro we baagokyeza. Yasanga omusajja mukulu akuze mu myaka atambula naye nga obwolekero bwe yali ayolekera ku masiro oluvannyuma lw'okuwulira nti amasiro gokyeddwa. Naye bwe basinkagana ne musajja mukulu wa sheikh n'amubuuza n'amugamba nti owange nti nkulaba oyangu olagawa. Naga nti ngenda amasiro gaffe baagokyezza naye ng'ayogera musajja musiraamu mukukutivu. Naga nti ogenda ku masiro nti naye amasiro nga tumanyi nti ebikolerwayo Allah ekitibwa tabyagala. Kye yaddamu yaga nti nze bwe kibanga ensonga ekutte ku Buganda tombuulira busiraamu oyo nno mu kulonzalonza ennyo oba mu kugamba oba muteetolola nnyo ebiseera ebisinga obusiraamu aba busuddewo era aba bweyambuludde mu bufunze aba buvuddemu. Olwaki? Kubanga obusiraamu bukulembezebwa al islam ya'alu wala yu'la alayhi. Obusiraamu nabbi sallallahu alayhi wasallam yatukakasa dda nti obusiraamu bwe bubeera waggulu ebbanga lyonna wabula tebukakkanyizibwa kuba nti bwe busembayo oba kuba nti bwe bwa wansi. Bino byenjogera sirwanyisa Buganda, bino byenjogera sirwanyisa Ankole, bino byenjogera sirwanyisa Busoga oba Bwakabaka bwonna, wabula kyengezaako okutegeeza nti buli kintu kyonna kiba kirinako essamwe kigwa. Obusiraamu bwe bwasooka ebbanga lyonna obusiraamu wa kingdom abasinga tubutegedde jjojjo wano oba oli awinza n'okuba nga tebwaliwo kubanga bw'ogenda okubala emyaka omubaka sallallahu alaihi wasallam we yatumibwa gwali tomanyi nti oba olibeera Muganda oba n'okubeerawo ku nsi nga tomanyi nti oba oliba wooli. N'olwekyo si bagaana bantu kubeera Baganda mu nkwate bulungi wabula kye twawukanamu kiri ekintu kimu enzikiriza. Ebika tubyeyagaliramu kubanga tuli Baganda buli omu alina okuba gye bamubalira so si kubeeraawo mu bbanga. Ndi Muganda, ndi Musoga, ndi Munyoro, ndi Munyankole, ndi Muluwo, ndi Mulugwala, fenna tulina gye tuva. Naye wabula gye tuva eyo ebikolerwayo buli lubanga tebikwatagana na ddiini ya Busiraamu tubireka wabbali ne tugenda n'ebyo ebikwatagana n'eddiini ey'Obusiraamu. So nsanga njagadde akyo ku ekyo abantu munfune bulungi. Naam,
nga tugenze mu maaso oluvannyuma lw'okutunuulira ebyo ebyaliwo ekigendererwa ky'ekiraamo ku sayidi eyo okulamba ennyo oba obusika obw'ennono obuliwo kati essaawa zino abantu bagenderamu kugaba byabugagga byabwe. Ekyokubiri okugaba ebyawongo byabwe. Abantu bangi, abagagga bangi n'abaavu bangi abalina ebyawongo, naye agamba bwe nnaavaawo ebintu bino nnaabikwasaani. N'olwekyo bwe busika obwo bw'owulira omuntu n'ajja n'abanga obusika abugabye ng'abuwadde omuntu bayita nti asikidde omusaayi, y'oyo asikidde ebyawongo. Ate n'oyo asikidde ebyobugagga be babamu abatera okusinga obungi batera kuba baana be ne banga batutte ebyobugagga. Ekyo nno temukyerabira bwe tuba nga tuli bwe tutyo mu mbeera eyo nga bwe mbatangaazizza. Ffe buno obwaffe obw'eddiini ey'Obusiraamu twabannyonnyola dda naye ne tubaga nti obusika obw'eddiini ey'Obusiraamu abamanyi baatutegeeza dda ku taarifu ze twalaba oba definitions ez'enjawulo, okunnyonnyola okw'enjawulo okuva mu bamanyi nga bonna bagwa ku makulu ge gamu, ne batutegeeza nti obusika obw'eddiini ey'Obusiraamu nkibadderamu kwe kugaba ebyobugagga by'omuntu nga bitwalibwa abo abali mustahiqiina, abateekwa nga bwe tujja obbalaba kuba omusomo muwanvu, abateekeddwa okubifuna mu mateeka nga tugoberedde obulombolombo ne tugoberera empagi z'obusika n'ensonga ezisembeza abantu abo ku busika, wamu n'okwewala ebyo byonna ebiyinza okuba nga bibaziyiza. Omuntu asobola okuba nga musikaawo naye ne wabaawo ekimuziyiza okubeera okufuna ku byobugagga byo, so kye bayita obusika. Ne tugamba nti obusika mwe buyita olwaleero nti ono musika, nkiddamu okukibannyonnyola, oyo taba musika gwe bagaa nti musika, era taba wankizo nnyo ku basigadde, wabula abamukulembeze ng'abakulembeze abalala. Nabawadde ekizampo ne mbagamba nti omwana Adamu Allah subhanahu wa ta'ala obukulembeze bwonna buva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ekigendera ky'obusika obw'eddiini ey'Obusiraamu, omuntu okubeera nga bataddewo omukulembeze kwe kubeera nti ensonga zonna, kubanga tewaliwo kibinja ky'abantu kisobola kutambula nga tewaliiwo buyinza we buli, nti ono ye mukulembeze waffe. Ekirowoozo kyonna ky'olina kisobola okutuzimba kubanga tetuli bakyetwala, tubaako n'atugayidinga gwe bayita omukulembeze. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'asinzira ku ekyo n'atugamba nti bonna abantu, gurupu y'abantu bonna ababeera nga tebalina mukulembeze, fa shayitaanu amira lahum au shaytan amirahu, oyo shaytan yabafuusa omukulembeze we, au kama qala alayhi afdalu salawatu wattaslim, obanga bwe yogera omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. N'olwekyo mbategeeza, kitegeeza nti obusika buno bwaffe obw'eddiini ey'Obusiraamu bwe tugamba nti tuggyeeyo omukulembeze mwe gomuyita omusika ate aba wanjawulo. Lwaki kugamba bwe nti? Olw'ensonga nti obusika obw'ennono obuliwo olwaleero n'omwana omuto ow'olunaku olumu basobola okumuteekako nti musika, ne weebuuza nti ekigendererwa mu kyo kiba ki? Olw'emigaso gye tutunuulira egibaamu, abantu bangi tuli bakozi banna bizinensi, abantu bangi tuli bakozi ba mirimu egy'enjawulo, naye olw'omuntu okwagala omuntu, abantu bangi tuyinterakisinga n'abantu ab'enjawulo oba tusisinkana abantu ab'enjawulo. Omuntu ayinza okukitegeera kuba ffenna tukimanyi nti tuli baakufa, tuli baakuva mu nsi, naye n'ogamba mu baana bange muno mulimu omwana gwe nsuubira nti ebintu bino asobola okukwatagana bulungi n'abantu. Mu baana bange mulimu omwana gwe nsuubira nti ye mugezi ennyo okusinga ku banne. Mu baana bange mulimu omwana gwe nkakasa nti mwana wattu mu kukumaakuma banne ate wanjawulo, era ayinza okuba omwangu eri abasigadde. N'ogamba nti omwana ono musime yaba omukulembeze mu banne, asobola antarikati nga bwe tujja okulaba, tujja kubituukako ebyo. N'olwekyo kye kimu kitegeeza nti omusika gwe tuteekawo omukulembeze gwe bayita omusika, ffe tumuyita kyeyamaani. Gwe mwandiyisa omusika taba na byanjawulo na banne, ekisookera ddala afuna emigabo gye gimu nga banne. Ekyokubiri aba tayawukana nti wankiza okusinga abalala, ayinza okuba omuto mu bo, ayinza okuba omukulu mu bo, tekyawula myaka, naye ebiseera ebisinga tetulonda mwana muto wa myezi 2 mwaka gumu oba, kubanga aba tannategeera, talina kyamanyi ku nsi, naye ng'ate abakulu weebali. So ekigendwa ky'Obusiraamu okussaawo kyeyamaani kwe kubeera nti kyeyamaani ensonga ezaalibadde zikumaakuma abangi nga bw'olaba omukulembeze w'eggwanga, nti buli omu yalibadde nga, for example, olwaliro nzija kuwa example, tisinga tetuba na gavumenti kubanga efuga sectors ez'enjawulo ng'ez'obusuubuzi, ez'obulimi, ezaki buli kimu, buli omu n'abanga yeeyisanga bw'ayagadde. Nja kugenda mu by'obusuubuzi, ow'edduuka nga buli omu atunda nga bw'ayagadde, ono kira agitunda 1,000, oli kira agitunda 5, buli omu, naye watabaawo ddoboozi limu lituluŋŋamya, kiba kitegeeza nti tubeera mu kavuyo ke tuba tutambuliramu. Tetujja kulwayo, njagadde batangazaamu ku nsonga eyo. Katugende butereevu okubanga tuyingira mu musomo gwaffe gwe bayita mumayizaatul irthi al-islam min khilali hadhihi al-'arḍ al-mujaz. Oluvannyuma lwa samari eno gye tugezaako kubanga tulambulula li asbaabi hadhihi tawarithi ahli al-jahiliya, nga tugenderedde okubanga tunulira
mu ebyo abannaffe bibadde batambuliramu ebigoberera mumurul jahiliya min al-arab wa ghayriha وحتى الناس الحاضرين الذين ما زالوا يتبعون أهل الجاهلية nabo ab'omulembe guno olwaleero abatalekiranga okubanga tugoberera bannaffe abaakulemberanga bye baaliko naffe tugamba nti abaali awo tuli ku nkola y'abajjajjaffe so nga ate enkola y'abajjajjammwe eyawukana n'enkola ey'obusiraamu ey'amateeka agagoberera aga Allah subhanahu wa ta'ala wamu n'enjigiriza y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muzikirize kyava agamba nti wahuwa anna ahkam wama salaka al-islamu ma'aha nebyo obusiramu Allah subhanahu wa ta'ala byazze assa mu njigiriza nga ayisa mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kubanga atuyigiriza nagamba nti yattabi udda at-tadarruju at-tashri'i nga amateeka bwe gagenze gakyuka. Tadarruj kitegeeza step by step okuba nti olwaleero wabaddewo kino nabawadde example ku mwenge. Allah bwe yali agaana omwenge teyagugaanirawo bagtatan, teyagamba nti muve ku mwenge la. Ekyo no kituwa enkola y'eddaawa entuufu nti omuntu yenna gwe yagala okulungamya tebukeere nkyana omuganda nti genda osaale n'asaalirawo nedda. Olina steps z'oyitamu ez'enjawulo. Omuntu yenna akola ekintu kyonna ekirungi ky'oyagala okuba nti akola tebukeera nkyana omugamba nti kola kino nedda, wabula olina okutambula step by step okusobola okumutuusa ku ekyo ate gwe ky'owulira ky'okakasa nti kye kituufu okuba nga akitambulirako mu mbeera efaananako bwetyo. Nagamba nti wahuwa anna ahkama al-mawarithi nazalat kaghayriha min al-ahkami al-islami bihikmati wa tadarrujin wa mu'alajatin faridatin. Era amateeka gano ag'eddiini agakwatagana ku busika obw'eddiini y'obusiraamu gagenda gakka tadarrujan nga gajja ruwaidan gajja mpola mpola lino ne lijja nga gajja gatulaza nga bwe gambye nti Allah okuganda omwenge yasooka anassa aya ezaali ziraga ebirungi n'ebibi ebyali bikolebwa mu kibala eky'entende nga bwe twakirabye mu suratu Nahl. N'olwekyo bwe kyajja lamma alafathu nufuusa alqawm abantu bamala okubanga bategeera ensonga eyo oluvannyuma lw'ekyo wata'awwadat alayhi ne baba nga bakimanyidde amateeka ago nga gazze ne bagamanyiira min aadaati wa ahkaamin mu mbeera ez'enjawulo n'amateeka amalamuzi mawruuthatin anil abaa'i wal ajdaad nga gajjibwa ddala okuviira ddala ku bajjajja agava ku bajjajja nga gasikirwa oba gagobererwa okuviira ddala ku bataata ne bajjajja abaakulembera. Faqad shara'a al-islaamu al-miiraatha asbaaban ukhra. Obusiraamu bwaleetawo kye tuyita obusika n'ensonga ezigobererwa endala ng'ovudde ku ziri. Waliwo ezimu nga zijja kukwataganira ddala ne zino obusiraamu kuba obusiraamu bwalongoosa bulongoosa olwedde byaliwo naye bwajja bulongoosa buki bwajja bulongoosa mu mateeka. Obusiraamu ne buleeta amateeka amalala agaali galongoosa mu ebyo abantu bye baali bakola. Ghayra al-asbaabi allati kanat al-arabu yatawarathuuna biha fi jahiliyatihim, ng'oyawukanyeeko oba okwawukanako n'obusika obwo bannaffe abawarabu naddala ne bannaffe abaakulembera okuviira ddala ku mulembe gwa Firawuna nga bwe twalaba kuba bwe twatandikirawo ku mpimpi okutuusiza ddala ku busiraamu bwajja bulongoosa ne bukyusa ne bujjawo ebyo byonna bannaffe baali bagoberera mu kiseera eky'obutamanya n'okutuukira ddala ku kaseera obusiraamu we bwatandikira ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mabniyatan ala al-adl, naye nga buno obwaffe obw'eddiini ey'obusiraamu buzimbiddwa ku kye bayita al-adlu obwenkanya, warrahma n'okusaasira, walhikma n'ekigendererwa oba n'amagezi ageewala, maqsuratun fi jumlatiha ala alqarabati wannasabi, naye nga byonna ebyo byolaba bikuŋŋaanidde mu nsonga bbiri eziri genuine. Ensonga zino ebbiri ala alqaraba nga zikulembeddwa ekika ky'omuntu. Ekika kitegeeza ekika omuntu gyava wannasab. Alqaraba min kalibati alqurba, okusembera ennyo, omuntu okuba ow'okumpi ennyo n'omuntu oyo aba afudde, wannasabi kadhalika n'olulyo mwabatambulidde. Nagamba wa abtala asbab at-tawarith allati kanat qa'imatun fil jahiliya. Ate n'obusiraamu tebwakoma obwo. Allah subhanahu wa ta'ala abtala asbab allati kanat qa'imatan fil jahiliya. Allah n'aba nga yajjawo ensonga zonna ezaali ziyimiriddwako obusika bwa jahiliya. Twazimanya dda abasinga obungi mugende nga mugoberera emisomo gino ojja kubanga obitegeera. Nagamba nti wanadhama al-islaamu tawarithu ala nahwi yuhaqqiqu al-adli warrahmatu liljamii. Obusiraamu ne bujja buteeka ddiini eno ey'obusiraamu eyaffe nga bugoberera ddala amateeka ag'eddiini ey'obusiraamu agalimu obwenkanya obudda eri buli muntu yenna.
nagamba fasawa baina alwarathati fi asli almirath nabiranga Allah tabaraka huwa ta'ala yenkanya wakati w'abasika mu busika bwabwe wafadala bainahum era bw'atyo Allah n'asukulumya wakati wa bonna tujja kiraba okusukulumya kyeki okitegedde bulungi Allah n'asukulumya buli omu balina emitendera gyabwe nti waliwo abasooka bali mu steps si buli muntu yenna nti omuntu bw'afa nti buli omu bonna muyoolooka olw'okuba bali baaluganda ne musikira nedda waliwo omutendera ogusooka waliwo omutendera oguddako waliwo omutendera oguddako waliwo omutendera oguddako ng'ogusooka bwe guba weeguli ogwokubiri tegulabika kadhalika n'ogwokubiri ogubaawo ate ogwokusatu tegusobola kujja bwekityo fafaddala bainahum Allah tabaraka huwa ta'ala n'agenda nga bw'ati abafaddala naawe abasooka abokubiri ne batajja nga abasooka bali naawe abokubiri singa abasooka batebaliiwo ng'ate abokubiri weebali ne bajja ate abokusatu nga tebasobola kujja nga abokubiri weebali nolwekyo lihikamin azim ebinene eby'amaanyi ebyokusifu ebiri mu ndoomo fahuwa alalimu alhakimu subhanahu wa ta'ala nga Allah subhanahu wa ta'ala yasembayo mu kumanya ate hakimun ye Allah subhanahu wa ta'ala hakimun kitegeeza asembayo okumanya ebigendererwa asembayo okutegeera subhanahu wa ta'ala siwali ali waggulu wa kutegeera kwe wadde ali waggulu w'okumanya kwe subhanahu wa ta'ala nolwekyo wafaddala baina dhakari wal untha fi lmirathi idha kana fi manzilatin wahidatin bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala wakati w'omwana omuwala n'omulenzi n'abeeranga Allah subhanahu wa ta'ala faddala baina dhakari wal untha yasinzaako ku mwana omulenzi n'abeeranga amufuula waki amuwa amakulu n'amusitula ku ddaala okusinga ku muwala nga bwe tujja okulaba era n'ekyo kyetaaga nnyo okunnyonnyola naddala basisita mbaagala nnyo nga bali ku musomo bwe tuba nga tuli ku nsonga efaananako bweti nolwekyo lwaki fagana nti fil mirath mu busika naddala nga bali mu busika nagamba nti idha kana fi manzilatin wahida bwe banga bali mu mutendera gumu bwe ba mu mutendera nga gw'abaana abalenzi ne babeera nga basuumusibwako amakulu nga bali waggulu ku bawala nga bwe tujja okulaba li anna dhakar olw'ensonga nti omwana omulenzi oba omusajja yenna ahwaju ila almaali min al untha mwetaavu nnyo eri obugagga oba mwetaavu nnyo eri emaali okusinga ate ku mwana omuwala wali anna arrajula qawwamuna ala nnisa wali anna arrijala qawwamuna ala nnisa n'olw'ensonga okuba nti abasajja batwalibwa okuba nti be balina obuvunaanyizibwa abateekebwawo okuba nti balina obuvunaanyizibwa eri abakyala qawwamuna be bateekeddwa okuyimirirawo ku lwaki ku lw'abakyala baabwe ku lw'abannyinaabwe ku lw'abasenga baabwe n'ebisigadde ebiringa ebifaananako bwe bityo oyagala toyagala bwekityo bwe kiri wadhakaru anfa'u lilmayiti fi hayatihi min al untha ate nga n'ekitali ekyo ng'oggyeko ekyo omwana omulenzi oba omusajja yenna ebiseera ebisinga emirimu gye bw'ogenda okugigeraageranya n'egy'omwana omuwala mu bulamu bw'omufu oba mu bulamu bw'omugenzi ojja kulaba nti omulenzi oba omusajja oba taata mwana wattu obuvunaanyizibwa bwe eri omulwadde eri omufu buba bw'amaanyi nnyo ate okwawukanako n'obuvunaanyizibwa obukwasibwa eri omwana omuwala wa alayhi nafaqatun kathira bingi nnyo byatoolera okuwaayo mu kulya mu kwambaza mu kusomesa bingi bikhilaafi nnisaa'i fa innahunna kullu ala qarabatihinna min adh-dhukur ate okwawukanako n'abaana abawala oba abakyala bonna enijeno mwana wattu ate bw'ogenda okwetegereza ensonga ezaabwe mwana wattu ezikwatagana ku famire ebiseera ebisinga twesigama ku ki twesigama ku basajja nolwekyo wa ankadha al-islaamu al-mar'ata min adh-dhulumi aw min dhulumi al-jahiliyati laha bihirimaniha min al-mirath obusiraamu bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala n'abanga yataasa omukyala oyo mu kumutaasa yamutaasa atya yamujja mu bulyazaamaanya obwaliwo mu jahiliya nga gye tuvudde Allah tabaraka huwa ta'ala n'anunula omukyala n'amujja mu bulyazaamaanya obwaliwo mu jahiliya mu mbeera ezikwatagana n'obusika twabitunuulira ne tugamba omwana omuwala yalinga ye tatunulwako naye wabula yali mu kintu nga bwe basikira ekikopo bwe basikira essowaani bwe basikira ebisigadde byonna mu by'obugagga mu mbeera eyo Allah tabaraka huwa ta'ala farafa'a hadha dhulum anha Allah n'abanga yajjako obulyazaamaanyi obwo ku mukyala nga tateekeddwa kulyazaamaanyibwa bal ja'aluha ma'dudatan min saqati al-mata'i allati aw alladhi la qimata lahu abantu abo bannaffe abakulembera ab'omu jahiliya baddiranga omukyala nga tebamutwala ng'ekintu ekirawo eky'omugaso
wabula baamutwalanga ng'ali mu bintu ebiyinza okugabanibwa mu byobugagga by'omufu ebirinza okuba nga bikola ki nga biganula olw'ensonga nti teyalinanga mugaso. Wa mirathan ne mu busika bwennyini liman sabaka ilaiha eri abo baba baamusooka ng'omukyala takkirizibwa fa abtala al islami ala adatihim tilka. Allah tabarakahu wa ta'ala embeera ezo ze baali bagoberera embeera zaabwe eza bulijjo mu bawarabu ze baali beetereddewo nga ze bagoberera Allah tabarakahu wa ta'ala n'azisiimulawo. Wa ansafa almar'ata wa rafa'a sha'niha. Allah subhanahu wa ta'ala n'asitula omukyala n'amuwa ekitiibwa n'abeera ng'amuteeka mu ddaala erya waggulu eryawukanako n'eryo bannaffe lye baali bamutaddemu. Wa ja'alaha muzahamatan n'abeera ng'amufuula kyebandi bayise competence nga omukyala kompitinga n'omusajja. Allah subhanahu wa ta'ala n'abassa mu ddaala lye erimu nga bonna yuzahimuuna amakulu bonna bali mu bantu abateekeddwa okufuna ebyo ebirimu omugaso. Lirijali fil mirath mu busika naddala binasibin mafruda naye ate nga buli omu alina omugabo gwonna omugabo ogumweyawulidde ku sayidi y'omwami n'omukyala. أقانت بيّنته آيات المواريث في سورة النساء قال الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى إجيميغا بجونا يجنينيولا وكل قانت الله سبحانه وتعالى يسكلو مانا دام ندلو مچالا ومنو مسجة فإننا نابدانغا يسكلا ناسكلا مدالا wadde omusajja Allah tabaraka wa ta'ala yamusumusaako omukyala nabiranga amusembeza ddala kumpi n'omusajja bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala ng'ajjawo biri byonna ebyaliwo mu jahiliya kyava agamba nti lirijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun walinnisa'i nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruḍa. Allah tabarakahu wa ta'ala okujjawo buli azamanyi obwaliwo eri omukyala yagamba kyava ssa aya mu Qur'an n'agamba nti lirijali nasibun abasajja mubawe emigabo balina okufuna emigabo mimma taraka alwalidan mwabo bakadde baabwe mwebyo bakadde baabwe bibabeera balese wal aqrabun n'ab'eŋŋanda zaabwe omusajja bakadde babiri maama ne taata bwabanga bafudde gw'omwana olinamu emigabo mu maali yaabwe mwabaana ekitegeeza nti ayitibwa omwana eri omufu aba alina omugabo. Owulidde bulungi? Walinnisa'i n'eri abakyala be baana abawala omugwa abaana abawala bannyoko omugwa basenga omugwa baani bonna buli ayitibwa omukyala balina emigabo mu bintu by'abakadde baabwe bye babeera balese. Wal aqrabuna n'ab'eŋŋanda zaabwe mimma qalla minhu aw kathura bibeere bitono bitya oba bibeere bingi bitya mu butono bwabyo ne mu bungi bw'aba abireseemu nasiba mafruḍa gwe manya bumanya nti ogwo omugabo Allah tabarakahu wa ta'ala yagulaalika ng'oyo nannyini waago ateekeddwa okubeera nga agufuna. Qala Sa'id ibn al-Musayyib wa Qatadatun alayhima rahmatullahi tabarakahu wa ta'ala. Omu ku basahaba oba ayitibwa tabi' Sa'id ibn al-Musayyib kana min kibari tabi'ina ne Qatada yagamba nti Allah tabarakahu wa ta'ala asime ku bombiriri agamba nti kana almushrikuna yaj'aluna almala lirijali alkibari abashiriku abagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala idaba jema basajja abakulembera okuvira dala ku mulembe gwa jahiliya nga bwe twatolontekera okuva ku mulembe gwa Firaun alayhi la'na paka mu bawarab okutusira n'okutuma kwa Nabi sallallahu alayhi wa sallama abasajja bonna baaliwo mbere ya baaligoberera enkola ya jahiliya balinga ebyobusika byonna nga babikwasa abantu bakulu rijalul kibaru abasajja ayitibwa omusajja si muvubuka naye omusajja abakulu tujja kubiraba bingi ebyaliwo ng'obusika emaali yonna nga bagikwasa abantu bakulu oba mulimu abaana abato batemuli abakulu nga bibateekeddwa okuba nga babitwala. Kyova olaba bannaffe abagoberera obusika obwennaku obuliwo kati mulembe guno batunuulira nnyo omwana omukulu akalanira gye kava batunuulira omwana omukulu mu famire ak'obukulu tekeebulizaayo kitegeeza nti bakakoppa ku bannaffe abakulembera. Wala yuwarrithuuna an-nisaa wala al-atfaali shay'an wadde abakyala omusajja bye yali alina oba abaana baalese abazaddemu abaana abo tebaabawanga kantu konna. Kitegeeza nti omusajja balekanga abaana nga bato n'alekawo abakyala ebyobugagga byonna baabikwatanga ne babiwa baganda be abakulu baganda be abaali badde balamu b'abakyala be ne babeeranga bwe batwala ebyobugagga byonna. Fa anzala Allahu tabarakahu wa ta'ala Allah nassa aya egamba nti amakulu hadhihi sababu nuzul hadha sababu nuzul
eno yensonga lwaki Allah tabarakahu wa ta'ala yassa aya eno okuba nti amenyawo ma kana alayhi fil jahiliya ekyo abantu kibali baliko mu kiseera ekyobutamanya wakadhalika nokakasaawo nti Allah subhanahu wa ta'ala mwenkanya eri ebitonde byo wamallahu ebitende bye wamallahu bidhallamin lil abid kyavaga Allah subhanahu wa ta'ala lirijali nasibum mimma taraka alwalidan wal aqrabun وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون إلى آخر الآية ngabo tunze tugisoma nagamba nti أي الجميع فيه سواء في حكم الله تبارك وتعالى يستوون في أصل الوراثة وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله تعالى لكل منهم abantu bonna abaami n'abakyala balina emigabo mu ebyo by'obusika ebiberekeddwa newankubadde nga buli omu Allah yamugerekera omugabo gw'alina okufuna abakyala benkana mu migabo gyabwe n'abaami benkanankana mu migabo gyabwe nga Allah tabarakahu wa ta'ala bwe yagabanya mu Qur'an ekyona bima yudliya bihi ila almayyiti min alqaraba okusinzira ku kaguwa akabaleeta okutuukira ddala ku mufu okuyitira ddala mu kika oba mu lulyo mu family oba mu musaayi eri omufu au zawjiyya oba amakulu zezimu ku nsonga imma alqaraba either nga tuyise ku side ey'omusaayi tugambe nti oli muganda wa mufu au alqaraba au almadha au azawjiyya oba nga oli mufumbo labye n'obufumbo Allah yabusembeza au alwala oba mu bunonozi obunonozi bwasigalawo naddala obw'obuddu newankubadde ng'essaawa zino obuddu tebukyaliwo naye ate amateeka gabufuga laalla tomanya laalla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra oba oliawo Allah tabarakahu wa ta'ala ayinza okubuzzaawo ne bubeera nga tebukola ki buddawo fa innahu luhmatun ka luhmati nasabi wala wakadhalika zawjiyya teyawukana zawjiyya ne wala naye ate wala okusingira la hadithi weyajjira nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti luhmatun ka luhmatun nasabi okununula kuno okwolaba obununuzi obubeerawo omuntu yayinanga omuddu n'abanga awukensa Allah n'amugerera n'amutta n'amujja mu buddu mwana wattu bwatwalibwa ddala nga ensonga esobola okusembeza omuntu kumpi ng'abanga muganda mu musaayi kuba kyali nga kizibu nnyo olwaliro omuntu akujja mu nkomyo omuntu akujja mu kkomera abantu bagamba nti hambo tuufu alinga bwa luganda era abantu basinzena n'okwekyo nti baganda bange benzaalibwa nabo ne bagaana okunzija mu kkomera naye omuntu atammanyi nako n'abeera nga nzija mu kkomera omuntu n'amufulira ddala muganda we n'olwekyo ekyo ndo obusi bwe buddu wabula obuddu bwo bumanyikiddwa nti omuddu ye muntu atalina rights ze ye muntu atalina bivunaanwa bye teyeesalirawo mukama we ne bwamugamba nti genda oyimirire mu kasana paka lwe nakugamba nti vaawo kyakola bwamugamba nti kola kino oba kibi oba kitya akikola ku olw'okugondera ani mukama we ekirala kiyinza okugamba nti omuddu mukama we asobola n'okukwata ejjambiya n'amusaliraawo ne wataba wamuvunaana kyekikulaga nti omuddu talina rights ze ekyo nno guno omulembe tebuliiwo naye nga laalla kuba tukimanyi bulungi slave trade was fought in East Africa here and Africa at large. Tukimanyi bulungi slave trade abantu bangi abazungu bamulwanyisa. People from western bava bajja abazungu naddala awo Portugal British Bungereza wa bajja ne balwanyisa trade gondi slave trade ebyalingawo wano newankubadde nga nabo babatwalanga nga bwe kimanyikiddwa mu history owa Africa nga bwe yajja atambula n'olwekyo babulwanyisa ne babijjawo naye ate mu Arabia kuva dda kyalingawo ekiri nga n'Abawarabu bennyini hatta Zaid ibn Haritha kana abdan wa Zaid ibn Haritha wa Zaid ibn Thabit bonna baali baddu Zaid ibn Haritha yali muddu eri Nabbi sallallahu alaihi wasallam wa Zaid ibn Haritha ate ye yani Zaid ibn Thabit yali muddu eri Aisha radhiyallahu tabarakahu wa ta'ala anha yali muddu eri Khadija radhiyallahu tabarakahu wa ta'ala anha olide so abaddu baaliwo bangi naye bagendanga bateebwa mu mbeera efaanako bwetyo naye neeno waffe byajja n'Abawarabu bennyini baalimu n'amawanga gonna obuddu tewali gye butaali gye bwasasanira oba oliawo Allah yayagala n'abujjawo era bw'anaayagala ajja kubuzzaawo naye amateeka agabufuga gakyaliwo n'ekyo laqad raa al-islaamu fi at-tashrii'i ahkaama al-mawaarithi as-sifaati min an-nisaa ad-du'afaa min an-nisaa wal-atfaal obusiraamu mu kulaalika obusika buno obw'eddiini ey'obusiraamu bwagendera ebintu bino wammanga okuno amakulu okusembeza abakyala abanafu kuba abakyala kuva dda nga batwala nti banafu ne wano mu Uganda kyaliwo okuva dda abakyala bakimanyi abaami ffenna tukimanyi ffenna n'abakuze omugigi guno ffenna tuzze tukimanyi okuggyekanga abantu twerabira ebyefaayo okuva gye tuvudde yonna abakyala nga tebatwalibwa nga nsonga naye obusiraamu kyova olaba bannange twagala obusiraamu ffenna
abaami n'abakyala kubanga obusiraamu buno bwe mulaba munnange ensonga nkulu nnyo Allah tabarakahu wa ta'ala simulyaza amaanya neewunya nnyo abantu ababa ne bagaa nti obusiraamu si bwenkanya mutuufu kigambo kinene nnyo kye mba mutemeredde kuwa ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nagamba nti liannahum ahaqqu bil'atfi olw'ensonga nti abaana bano abato amabujje n'abakyala ababazaala be bantu abasaanidde ddala okubeera nga basaasirwa okuteekebwa ku mwanjo walmauna n'okuyambibwa min al aqwiya'i al-kibar okusinga ate bali abakulu betugambye bebawanga ebyobugagga abakulu ate nga balina n'amaanyi basobola okukola so abantu bano ate abanafu bebalinga ba ahaqu okubanga bafuna bebalina nga right efuna ku byontu ebyokusinga ate bali abakulu abasobola okubanga beenonyeza wamaa dhalika ne ku nsonga eyo lam yahrum akyono bwe kuddako amabega tulina enjogero olwaleero abantu gye bagamba nti alina yayongerwako oba omugagga yayongerwako ekyo eyo qaida nfu nkyamu ekitegeeza nti qaida ekwataganira ddala n'embeera bannaffe abajahiliya gye baali batambulirangamu gye baali batambulirako abamu bagamba nti ebyamaanyi ebyomunafu ow'amaanyi yakola ki ezo na qaida nfu zirimu obulyazamaanya obuyitirivu ennyo naam tugambye nti wamaa dhalika lam yuhramu al-kibaru al-aqwiya min al-mirath newankubadde nga obusika buno obw'eddiini ey'obusiraamu Allah abuleese n'amateeka gano n'agattamu abakyala n'abaana bali abato ate bano abakulu abadde bafuna ebyobugagga ebyo nga babyeddiza ate teyabagobaamu tunuulira unzur ila adili llahi tabarakahu wa ta'ala laba kwenkanya kukiba Allah subhanahu wa ta'ala fakullu man wujida fihi sababu min asbabi al-irith buli muntu yenna yasangibwanga nti ayina akakwate oba alina omugwa ayina chain ayina ensonga emusembeza okumpi ne kwaba batekeddwa okubanga bafuna mu byobusika watawaffarati shurut au tawaffarati fihi shurut omuntu oyo nga ayina obulombolombo bwennyini obukakasa omuntu okubanga afuna ku byobusika wantafat anhu al-mawani'a n'abeeranga ebintu byonna ebiziyiza kyenda bagambye nti omuntu asobola okuba omusika naye ne wabaawo ebyemuziyiza n'abeeranga ensonga eziyinza okugoba omuntu mu busika zivuddemu tezimuliiko oba talina kintu kyonna kiyinza mugoba mu busika waritha ng'olwaleero obukulembeze obw'eggwanga Uganda bw'olimba emyaka tosobola kuba mukulembeze bw'obanga tewasoma tosobola kuba obwo bwe bulombolombo mawaani'a ne wano mbusika tulina ebyaffe mwana wattu ebisobola okubanga bikugira omuntu newankubadde nga mwana wo gw'omuzaala newankubadde nga mwannyoko newankubadde nga maama wo oba kitaawo nga tali mu basika abo olwaki olw'ensonga ezisobola okumugaana okubanga asembera ku busika agamba kyava agamba si nsonga mwana yalinga muto kabiran kana mukulu am saghira oba muto dhakaran kana am untha muwala amakulu mukyala oba musajja qawiyan kana am dha'ifa wamanya atya oba munafu atya obusiraamu bote bukozesa maanyi wabula tukozesa kumanya na bujulizi nolwekyo kama harasa al-islamu fi tashri'i al-mirath al-mawarith ala taqwiyati awasil al-qaraba obusiraamu buno bwagenderera nnyo okule Allah tabarakahu wa ta'ala yalita mateeka gano mu mbeera y'okubanga anyweza al-qaraba twagambye al-qarabatu min kalimati al-qurba okubeera nga tusemberegana qarabatu aidan masdar awulidde okusemberagana okuba nti tuli bakumpi nnyo amakulu obusika buno bwakwatibwa ne buwa abantu abasembayo okuba okumpi n'omuntu oyo afudde ab'okumpi ennyo n'oyo afudde baina alwarithi walmuwarrith wakati w'oyo omusika n'ono gwe basikira ensemberagana eyo chain akaguwa akabasembeza haithu aqama almirathu bainahuma biwashijatin arrahmi ng'obusika obwo bwasembezebwa ne busembezebwa wakati w'abantu abo bombiriri olw'akaguwa ke balina akakwate mu nnabaana yaabwe mu nnabaana y'okuzaalibwa kwabwe nnabaana y'obujjajja kibategeeza nti tusinziira mu buvo bwabwe abantu omuntu bw'azaala abaana kino kiri obvious oba tugambe nkyeyolese tosobola kuba musaasizi nnyo eri mwana gw'otazaala ekitegeeza nti maama ayagala nnyo omwana gw'azadde okusinga ate gw'atazadde kibategeeza arrahmi omuntu obuzaalyanwa oba enkwatagana y'omusaayi ogw'obuzaalyanwa kyava gamba Allah subhanahu wa ta'ala ku nsonga eyo n'agamba nti wa ulul arhami ba'dhuhum awla bi ba'dhin fi kitabillah abantu abalina enkwatagana mu buzaaliranwa bwabwe omusaayi oba omusaayi mu nnabaana mu buzaaliranwa
owulidde Allah tabaraka wa taala tugamba nti bo bokka n'abokka be basinga obulungi okumaliragana ensonga zaabwe okusinga ate abalala abatali ba mu bo. Nga bwe twakirabye nga nabbi yakasenguka mu busiko obwaliwo obwa jahiliya bwe yagamba abantu bannaffe abasenguse n'agamba nti abasenguse abazze e Madina ne bano bannaffe ab'e Madina kati obusika abo bwatandika Allah naji ayyada n'agamba nti abasenguse ab'e Makka ne bali abababudamiza ab'e Madina bo bokka n'abokka be balungi okumaliragana ensonga zaabwe okusinga omuntu oyo atakoze eki atasenguse oba atakkiriza. Ne wano bwe kityo Allah yagatadarrujan wano obusiko obw'eddiini y'Obusiraamu olabye Allah bwabujje ku mutendera ogwaki ogwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam gwe yali ataddewo Allah n'agumenyawo n'agamba nti wa ulul arhami n'agamba nti abange abantu abayina enkwatagana mu buzaaliranwa bwabwe obwa nabaana mwe bava obuvo bwabwe ba'dhuhum awla bi ba'dhin bobo kana bokka be bayina amakulu be bateekeddwa okubanga bamaliragana ensonga zaabwe. Tulina ensonga egamba Surah Al-Anfal, tulina ensonga egamba ebiseera ebisinga nti ensonga z'omu family tezifuluma nnyumba. Abantu abasinga bwe tugamba ensonga z'omu family tezikola bwe ziti. Ebyo byonna tubisinzira ku ki? Bino byonna Obusiraamu Allah tabarakahu wa ta'ala yabitulagadda. Wa harasa al-mirathu fi an-nisf fi an-nasabi في الفروع والأصول والحواش obusika bwatu Allah tabarakahu wa ta'ala nabuze eri family mu matabi gano nga abuziza eri al-usul ebikolo nga bibajjajja abantu abakulu bubujjajja bwaffe wakadhalika al-furu' n'amatabi bebaana wal hawash n'abenganda abasigadde family nga bwegenda kuba tulina kibayita nuclear ne extended family. Bwatu Allah tabarakahu wa ta'ala obusika nabanga yabuzza mu family yaffe. Waqaddama al-furu' ala al-usul wal hawash. Ati Allah natakomoko nabanga mbusika buno yakisembeza amakulu omulamwa gwabo yasembeza nnyo amatabi okusinga ate amachi getwandise ebikolo be bajjajja amatabi be baana nolwekyo Allah n'asembeza wal hawash n'aba family abasigadde amakulu omuntu bw'afa tutunulira nnyo okusinga mu baana ekyo abasinga obungi n'olwaleero mu busika obuliwo bakitunulira nnyo bakonsidaringa nnyo omwana ow'omufu okusinga ab'enganda abasigadde. Nolwekyo liquwwati alqarabati bainahum wa baina almayyit olw'okuba nti enkwatagana wakati waabwe era olaba n'okusaasirigana gwe oluganda lwange gwe muganda wange tosobola kunsaasira nnyo kusinga mwana gwenzaala, tosobola kunjagala nnyo kusinga mwana gwenzaala hakadha. So almahabba nga bwe tunalaba tujja kukiraba oluganda lwange tosobola kunjagala nnyo kusinga mwana gwenzaala hakadha. Bwe kityo bwe kijja kitambula Obusiraamu ekyo kyabugoberera okusinzira ddala ku muntu ali wano ku mutima gw'omuntu. Thumma qaddama al-usul oluvannyuma Allah tabarakahu wa ta'ala n'asembeeza ebikolo ala al-hawash okusinga ate ab'enganda abasigadde. Hawash tujja balaba nga bajja batambula mu bikolo byabwe bwe tujja tubanyonnyola tunatutuuseeyo. ثم الحواش oluvannyuma hawashi ne babaleta liquwwati hadhihi alqarabati aidan olwa enkwatagana n'okumpi. Kuba kati gwe nja kugereza ekizampo nti jjajja nze bwe mbeera muganda wo nga tuva mu taata omu tulinayo jjajja waffe azaala taata, ojja kulaba nti nze naawe tuli baaluganda, naye ate okwagala ennyo gweoyinza obutanjagala nnyo okusinga ate jjajja taata wa taata waffe okusinga jjajja ye taata wa taata waffe ayagala nnyo abazzukulu kubanga mu kaseera ako taata waffe wabanga yafa ffe baalabanga abaana be, gweoyinza obutanjagala nnyo ate kusinga jjajja. Kibagambye al usul okitegedde. So al hawashi mwe mugwa nze bwe mba muganda wo taata waffe naafa naye nga jjajja waffe waali, gwe tosobola kunjagala nnyo kusinga jjajja kubanga jjajja ntwalanga mwana gwe ntwalanga wa luganda. Kikibagambye so bebamu ku bahawashi. Nolwekyo bajjajja bakulembezebwa okusinga ate abooluganda. Jjajja bw'abeerawo owooluganda ayinza obutakulembezebwa ate mu mbeera efaanako bwetyo. Lwaki? Olw'enkwatagana ennene esobola okubeeranga eri wakati wammwe naye. وفضل بين الورثة في جهات النسب الثلاثة هذه بناء على القرابة وقوة الرابطة وعلاقة المحبة.
ensonga criterias Allah tabarakahu wa ta'ala ze yateekawo wakati w'eŋŋanda zino z'olaba essatu ze tugambye obusika butambulira mu ŋŋanda ssatu. Tulina oluganda lwe bayita tugenza mu Luganda bayita kye bayita al usul ebikolo be bajjajja, ne tuba al furu' be baana, ne tuba kye bayita al hawashi be b'eŋŋanda abasigadde abagwawo bonna. Nolwekyo criteria z'abantu bano okusembezebwa ebbiri zisembezebwa esookera ddala ye y'abaana, ey'okubiri ye y'abakadde, esembayo y'ab'eŋŋanda abasigadde. Zino criterias Allah tabarakahu wa ta'ala ziyateekawo ezisunsula ab'eŋŋanda zino kujja ku busika mwemuli bina'an ala hadhihi al-umur. Esookera ddala al-qaraba, okusemberegana ennyo. Olaba nti kingambye nti omwana wo abeera kumpi nnyo nawe okusinga ate ow'oluganda lwo. Kadhalika nti omwana oba omuzzukulu abeera kumpi nnyo ne jjajjaawo okusinga ate omuzzukulu omulala. Hakadha n'embeera bwetyo bwejja etambula. Wakadhalika warrabitatu wa quwwatu rrabita, n'amaanyi ag'enkwatagana agabirawo kati wammwe. Wa alaqatul mahabba, n'okwagala kw'omutima, okwagala kw'okumutima ddala okuyinza okubeera ku muntu eri omuntu oyo abeera afudde. Ebyo byonna tabarakahu wa ta'ala yabikulembeza mu mbeera y'okubeera nti ate atulalika embeera y'obusika. Mu kusamalizingira tuli ku musomo gugamba kye bayita mumayizatul al-islami, ensonga ezaawula obusika obw'eddiini ey'obusiraamu ku busika obulala bye biki? Byonna tuze tubitunuulira in summary mu bye tubadde tunuulirako. Ekisookera ddala annahu tashri'u rabbani, tetwerabira nti mazima obusika buno obw'eddiini ey'obusiraamu nga bwe tunuulidde tashri'u rabbani, Allah tabarakahu wa ta'ala yenna nnyini kubulalika nga bwe yakulalika esswala, nga bwe yakulalika okusiiba, nga bwe yakulalikako zaka, nga bwe yakulalikako hijja, kadhalika n'okubeera nti Allah tabarakahu wa ta'ala yalalika bino ebyobusika ye kennyini n'abyekwatiramu. Fala majala li ijtihadi fihi, tewali wajja kugamba nti nze nabiteekawo kyovula tebifaanagana na byabalala. Gwe byogoberera olwaleero bwe bakuzzaayo emabega bakugamba ani yabiteekawo, bizimbidda kwani? Singa Allah yabikwata n'abiwa muntu twalibadde tuli kuki? Nolwekyo ennahu tashri'u rabbani, amateeka ge tugoberera ag'obusika Allah tabarakahu wa ta'ala kennyini yenna nnyini kubanga agalalika. Fala majala lil ijtihadi fihi, temulimu kunyiikira kwa muntu nga bwe tumanyi mu erimu ezisigadde nti ijtahada sheikh fawada kadha wajtahada sheikh fawada kadha. Idhan ojja kusanga nga hadha al-ilm ilmu al-fara'id yani aqallu ikhtilafan, ojja kusanga nga erimu ensingamu okubeera enjawukana entono. Lwaki? Kubanga Allah tabarakahu wa ta'ala kennyini yatwala obuvunaanyizibwa obw'okubeera nga atematema irimu eno gy'olaba olwaleero. N'olwekyo wa jamii tafsilatihi thabitun inda Allahi aw an Allahi tabarakahu wa ta'ala alladhi huwa a'zam wa a'lamu bimasalih al-ibad. Byonna ebyonolabye ebikwatagana ku busika buno obw'eddiini y'obusiraamu bwe tusomako olwaleero, okunnyonnyola kwonna kuva eri Allah subhanahu wa ta'ala, oyo asinga okumanya ebyo ebigasa abaddu be n'ebisinga okuba ebirungi iffe gye tuli abaddu be. Wa bihadha yatamayazu an sa'iri al-ulum, n'ekyo ku lw'ensonga eno kyekyawula irimu eya faraidu gye tusomako olwaleero nti yanjawulo ku irimu yonna esigadde. Olw'ensonga irimu eyo esigadde ojja kugisanga ng'erimu ijtihadati al-ulama kathira, ojja kusangamu okunyiikira kw'abamanyi kuyitirivu nnyo mu kunoonyereza ne research ez'enjawulo, naye eno irimu yonna ojja kugisanga nga mu Qur'ani Allah yagimala dda, ekiri ku ggwe nange kubanga tugissa mu nkola newankubadde nga tukyali bajeemu ku nsonga efaanako bwetyo. N'olwekyo fa innahu waradat tafsilatihi fi l-Qur'ani al-Karim, okunnyonnyola kwa irimu eno kwonna aya zonna ezitulaga abasika n'abatali byonna mu Qur'ani mwebiri Allah tabarakahu wa ta'ala yabinnyonnyola. N'agamba ekyokubiri samala ey'okubiri magambye nti kisookera ddala ekyawula obusika obw'eddiini y'obusiraamu byonna ebigikwatako biva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Olwaleero byennono bye tusomyeko n'ebya jahiliya biva kwani? Nange simanyi. Naam, ensonga ey'okubiri agamba nti anna al-qarabata hiya al-asas fi tawarith. Allah bwe yali alalika obusika buno yafuula ekika ky'omuntu, yafuula olulyo lw'omuntu, yafuula oluganda lw'omuntu olw'omusaayi nga yensibuko, ye foundation, gwe musingi kwe bizimbiddwa obusika buno kubulina okutambulira. Wa qarabatu l-insan luhmatu minhu, ne kye bayita qarabatu l-insan kye bayita luhmatu minhu eba nnyama oba shiqqu minhu paati ku ye, be bantu aba kitundu ku bo ng'omwana ku kitaawe.
okitegedde bulungi n'agamba nti walidhalika ne ku lw'ensonga eyo kana intiqalu almali ila ahabbi nnasi wa aqrabuhum lilmutawaffa ne kitibeera nti emmaali y'omuntu bw'aba afudde eyina kudda eri abantu basinga okwagala abamubeera ku mutima wano basinga okubeerawo okulowooza first priority eri abantu basooka okulowoozaako ku mutima gwe kuno emmaali ne banga gy'olina okudda wa aqrabuhum lilmutawaffa ate nga bye bantu abasinga okubeera abantu ab'okumpi nagamba nti wa awula mimman duna dhalika ate nga bye basinga obulungi gy'ali ffenna tukkaanya nti teri muntu asinga bulungi gy'oli okusinga omwana wo abagamba nti ate muzadde wange ate mukyala wange olimba byonna bwe tugamba ebyo olimba toyinza kubanga gw'ogamba nti ebyo byeyogera bye bituufu ate ne byeyawukana ku bya Allah tabarakahu wa taala byayogerako kyova olaba nga ne mu nsengeka y'abasika baasoosa baana ne bazzaako abakadde ne balyoka baleeta ab'eŋŋanda abasigadde gimitendera esatu bwetyo butambula ensonga eyokusatu anna tarikata bw'ogerera ebintu eby'obufu by'abaalese eby'obugagga bye byonna tuwazzau ala alqarabati duna takhsisiha bi ahadin egabibwa neweebwa abantu abateekwa okugifuna mu b'ekika kye mu bafamire ye mu b'olulyo lwe mu b'omusaayi gwe nga tetwawudde duna takhsisiha bi ahadin nga tetugambye nti ono yateekeddwa bitwala kyenagambye olwaleero kyokuva edda nedda mu busika bwe twasoma mu jahiliya balinanga ebintu bye baakwatanga ne babiwa omwana nti ono omwana yateekeddwa bitwala n'olwaleero kyekikyakubaganya abantu olwaleero kyekikyayawula abantu mu famire zammwe olwaleero kyekikyabalwanya kyekibatwala mu masabo kyebetwala mu makooti n'osaasira n'abasiraamu munnange constitution yiino wano ey'obusiraamu eye Quran n'amateeka ge tugoberera ne hadithi n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye tugoberera ne tubanga tubireseewo ne tugenda mu mateeka agaakolebwa omuntu nti tugenze mu kooti musaasire era musaasire ku kooti owulidde n'olwekyo muveeyo mu makooti y'abasiraamu mwenna mbategeeza mukomewo mu Qur'an tolina gy'ogenda kufuna bwenkanya kusinga ate kinneewunyisa n'ekisinga okunsanyusa era kinneewunyisa ate nga kinsanyusa tine gye muddukira yennyini wallahi bamaliza bategeezeza nti muddeeyo eri Qur'an yammwe kubanga shariya yammwe ye yasinga okugobanya ebintu bino bennyini antaqahumullah Allah kenyini n'abaatuza n'abategeeza mmwe nti muddeeyo eri sharia newankubadde nga mugivumirira ng'ey'amateeka g'eddiini y'obusiraamu nga yeteekeddwa okubagabira kubanga Allah teri agenda kugaba teri ani aligabanya okusinga Allah tabarakahu wa taala era mumaliriza muli mevuyo mumaliriza mulwanye mumaliriza mukubaganye nemuleka nga lwaki lwansonga yakulekayo ate ebisinga al awla minha ebiba bisinga obulungi gye muli n'olwekyo khilafan lima uhida fil jahiliya okwawukanako ne bannaffe abo abajahiliya nga bwe tugambye agamba nti min tawzi'il mawarithi ala afradi makhsusa bo babigabanga nga babiwa omuntu eyawulidde hum ahlu almiqdara walbutula ng'era bagamba nti atunoonyaamu abalina obusobozi era abazira bo bwetu bwe bakolanga n'olwaliro wekiri mwamugamba munoonya abaana abakulu ate ekikwewuunyisa bwe basanga kuba ekyanneewuunyisa nti mu busika buno olwaliwo bwe bagoberera bwe basanga omwana nga yadde ye mukulu naye ng'alimu akazoole ku mutwe tebamuwa busika kakati ne weewuunya nti kyekiki ekyo owulira Allah tusaasire bwe musanga nga bwatu bwaba bino wammanga bitwale ku nzira mu bibuulirizeeko bw'aba nga omwana oyo kasiru tayogera newankubadde ategeera tebamuwa busika wadde ye mukulu bw'aba nga omwana oyo mukulu naye nga kazoole ebiseera ebimu atereera ebiseera ebimu awunga ebiseera ebimu akola bw'ati tebamuwa busika bw'abanga omwana oyo omukulu muwala tebamuwa busika kakati nno man a'dalu min Allah ani asinga okuba omwenkanya okusinga obukitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tuddeyo tusome obusiraamu tubutegeere ate tugoberere n'enjigiriza y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ensonga ey'okuna bino byonna bisamaliriza ngambye nti obusiraamu bugabanya emmaali nga bubiwaaba abateekeddwa bifuna nga tebwawuddemu nti ono yateekeddwa okufuna kyenabanyonyodde wali niwabaawo chairman bannammwe gwe baba balonze omuzadde asobola okuba nga yamubalondera oba musobola okuba nga mu abaana mwe bennyini mwe mutudde ne mugamba nti gundi katukulembere ensonga esinga obungi zajja okuba nga tuzimukwase atubeere nga gwe bakwasa obuvunaanyizibwa kitegeeza nti byonna babikuwadde nedda gwe bakuwadde nga bukulembeze kuba mukulembeze waabwe kitwale nga President Museveni kitwale nga chairman w'ekyalo kitwale nga omukulembeze yenna oba HM w'essomero n'ebisigadde ebiringa ebyo n'olwekyo yimba kakasa era ne mbategeeza nti bannange tubebegendereza mu nsonga ezo ensonga ey'okuna anna mala al-insan ba'da wafatihi yantaqilu ila ahabbi an-nas ilayhi emmaali y'omuntu nga afudde eteekeddwa kugenda eri abantu abo basinga okumubeera ku mutima naye olwaliro omuntu afa
abantu ne beegabanya ebyobugagga, ono n'atwala emmotoka, oli n'atwala pikipiki ye, n'abaana bennyini ne bakola ebyo. Lwaki? Kuba bakimanyi nti ebiddirira tebigenda kuba byangu mu kugabana ebyobugagga, bagenda kufunikira nga balwanyi. Eyali alina kye yakola n'omufu ono nga kya bugagga ng'akisirikira. Ku lwaki? Tewaliwo bwenkanya. Tewali bwenkanya. N'olwekyo mbeere fanako bwetyo. Namba 5 anna alhajata ru'iyati fi tawarithi istihqaqan wa tafdila. Obusiraamu Allah tabarakahu wa ta'ala okugenda okulaalika bino obwetaavu obuliwo mu kusaawa obusika bw'eddiini ey'obusiraamu kukubeera nga istihqaqan wa tafdila, kwe kubeera nti omuntu ali mu abo kunoonya abo abateekeddwa okufuna ebyobugagga ebyo, wa tafdilan n'okubanga ate abamu basuumusibwako oba abamu nga bali waggulu balwedde ddala okusinga ku bannaabwe. fa innahu ru'iya man kana aslan lil istihqaq wa ahwaju ila al mal. Allah tabarakahu wa ta'ala okulaalika ebyobusika bino yagendereramu kunoonya aslan lil istihqaq, baani abateekwa. Ekyokubiri wa ahwaji ilayhi, era n'abalina obwetaavu obw'amaanyi. Nga bwe gambye nti bannaffe abajahiriya bakwatanga n'abagagga ne babawa emmaali eyo ebyobugagga ne babigabira, naye oluvannyuma lw'okubigabira bantu abagagga omwana ne basigala nga babonaabona. Ate ng'olaba abaana bano abato engeri gye bali nti bakyakula, steps nnyo ze bakyalina, balina okusoma, balina okwambala, balina okukola bikimu, ne mubajjako ebyobugagga ate nimuba w'oli alina n'abanga ebyobugagga byonna yabyeddiza. Allah yagendera man huwa ahwaj ila almal, ani asinga okuba omwetaavu eri obugagga, y'ensonga y'okusembeza omukyala, y'ensonga y'okusembeza omwana omuto, n'abasigadde bonna abanafu. Allah tabarakahu wa ta'ala n'abanga ate abasembeza mu byobugagga ebifaanako bwe bityo. Wano twebuuza ekibuuzo, abaliko abatuwuliriza era batulaba eyo, olwaleero ogenda okusanga mu family ezisinga obungi abaana abawala, bassenga, bamaama, baani bonna bannyinaffe ne bakyala baffe, ojja kusanga nga mu nsonga bbiri zino bwe zijja, ojja kusanga ekigambo kye bayita unfairness. Olwaleero njagala tukyogereko. Naye mbutuufu Allah tali fair. Ekigambo ekyo ky'oyogedde n'abasajja abamu babikozesa. Ekigambo ekyo ky'oyogedde in translation bw'ogenda okukinoonyereza ekigambo ekyo unfairness, it means a lot. Ekintu ekyo kirina amakulu mayitirivu nnyo, naye mu bitonotono byenja okuwaako mu Luwarabu birina jair, abamulyaza amaanya. Walabiko mukulembeze nga tawa abantu hakki zaabwe, as-sultanul jair, kyajja ne mu hadith, eyeekubira ataba na mazima. Haif, baghiya, omujemu, dhalim, omulyaza amaanya, bingi, ghasib, omubbi anyakula. Mukitegedde bulungi? Ekigambo unfair bakikozesa nga mugamba butuufu Allah tali fair. Bino mbirabyeko mu experience mu bantu bakyala ndala mu kusaidi y'abaana abawala. Omukyala nga ayina bbaawe, nga bbaawa omusajja ayina abakyala abasukka ku omu, abatakyogera nga ko Allah abasaasire. Naye ekigambo unfair omuntu bw'okyatunula n'okisa mu kamwako oba ovudde mu busiraamu. Kankikuddiremu, omuntu bw'ogamba nti Allah tali fair n'okikakasa ddala mu butuufu no Allah tiyali fair, obusiraamu oba obuvuddemu completely, era nga weetaaga kubeera nga shahada ogyatula buto bw'obanga okyayagala obusiraamu bw'okuba nabwo. Ekigambo unfair bannange kitegeeza bingi, kitegeeza omubbi, kitegeeza omunyakuzi, atenkanyankanya, ayeekubira. Ebigambo biyitirivu nnyo bibanyiza obbikunnyonnyola. Genda ofuna dictionary y'Oluzungu jja kikunnyonnyola unfairness. Ekigambo ekyo kinene era nejagala nkitangaazeeko biidhinillah. Naye ng'ekyo ku sayidi y'amakyala, omukyala omwami wabanga alina, olw'okuba nti Allah yawa omwami abeere ng'asobola okuwasa omukyala asukka ku omu, babiri, basatu paka ku bana, nekkoma n'abeera nga yamukomya kwabo. Anaga nti nedda, lwaki ffe Allah teyatuwa nsonga kubeera naffe tufuna abasajja asukka ku omu? Alina ensonga ze Allah lwaki. Era naawe ogenda okugoberera, sooka weezuule gwani omukyala yenna, sooka osome ebyafaayo by'omukyala yaani, olyoke osinzira okugambe nti Allah tali fair, n'okuviira ddala gye tuvudde mu jahiliya period okutuusa kaseera ak'olwaleero we tuli. Ensonga ey'okubiri nga gye tugenda okunnyonnyolako y'ensonga y'okugamba nti mu butuufu Allah si mwenkanya. Nga tugenze mu busika, abaana abawala batugenda ne bagamba nti Allah si mwenkanya. Ng'oggyeko bye twogedde mu jahiliya, abantu be bazze bakola nga balyaza amaanyi abakyala mu busika bwabwe, mwana wattu bw'obanga oziggyeko ebyo, jangu ku busika bw'eddiini y'Obusiraamu, mu mateeka g'Obusiraamu ge tugoberera,
bwe tugenda okubanga tugenda mu sharia oli yatuuka n'okugamba mwagala sharia yuqaalu nti yalina imaamu n'agamba be yali agenda okutemera ebibuga abange nti mwagala sharia ye bibatemera oba mwagala kyenkanyi oyo imaamu bw'abanga ye imaamu obusiraamu aba buvuddemu teyeetagana kuba imaamu w'abantu abadan. Lwaki? Kuba tosobola kwawula mazima ku sharia. Sharia means adil, mazima kuba nti bwenkanya Allah tabarakahu wa ta'ala ye mwenkanya. Kati gwoyinza okubeera okwenkanya atali kitonde ki ekiyinza okwenkanya atali Allah mutonzi waabyo teri. Nolwekyo tudde tubeere nga tutegeera obusiraamu ate tubuyingire tubuggweremu. Nolwekyo katunulire bino hikmatu tafadul, tutunulidde ensonga ezawula obusika bw'eddiini ey'obusiraamu ku busika obusigadde. Katulabe muzo mwabaddemu anna alhajata ru'yata fi tawarith istihqaqan wa tafdilan au wa tafadulan. Allah tabarakahu wa ta'ala yanoonya abateekeddwa amakulu. Allah tabarakahu wa ta'ala yajjayo abo abateekwa okubanga bafuna ebyobugagga by'omufu oluvannyuma lwe. Kadhalika ate natunulira mu bo baani abasinga okuba abeetaavu eri ebyobugagga n'abeera nga yassaawo buli omu n'amuwa omugabo gwe. Omukyala yenna ali eyo, omwana omuwala, omugabo gwo muteeketeeke mu Qur'ani mweguli, tegweyongera tegukendezebwa. Omusajja yenna ali eyo, omugabo gwo bakadde bo oba omuntu yenna gw'olinako obusika nga afudde, Allah tabarakahu wa ta'ala yaguteekateeka dda mweguli mu Qur'ani. Gulindiridde lunaku Allah bw'alibanga asazeewo n'agamba nti gw'olina okusikira gundi oteekeddwa okuba nga ogufuna mu Qur'ani mweguli nga bwe tugambye. Katunulire hikmatu tafaduli fi mirathi dhakari wal untha au ala al untha. Allah yagenderera ki? Bwaffe bwe tuba tugenze mu busika bambagamba nti abaana abalenzi bwe tugenda mu busika bo babawa bingi, ffe batuwa bitono. Abasajja babasinza ku bakyala. Lwaki? Katunulire ensonga ezo nga tugamba nti abaffe Allah yagenderera ki? La'allahu oboolyawo Allah subhanahu wa ta'ala qasada hadhihi al-umur allati sanaraha ba'da. Oboolyawo Allah tabarakahu wa ta'ala ezimu ku nsonga ziyagenderera ze tugenda okulaba oluvannyuma mwe muli eno wammanga esooka. Anna al-mar'ata makfula anna al-mar'ata mukfiyatan al-mu'na والحاجة بخلاف الرجل فهو المكلف بمؤنة زوجه. Ojja kwetegereza kino kkirizagana nti omukyala ebiseera ebisinga Allah yamutonda. Omukyala yenna mpuliriza era ndaba eyo. Allah yakutonda. Allah yatonda abakyala bonna nga abakyala balina kulabirirwa mu bubumbwa. Bwe nakubulira yakahara oba eyaleeta okukaka mukyala ogenda okukola ebibye, abannaffe ate abajja ne human rights bawonyeza okugamba nti bazze ne human rights balwanira ddembe lya mukyala ate bibaka kino genda onoonyereze. Bannaffe aba France kusaidi ye France, mu France bebakaka omukyala ne bagamba nti omukyala hatta n'olwaleero omukyala tasikira musajja mu France era talina kantu konna kaafuna. Omukyala bbaawo bwakuwasa n'abanga Allah ageze bbaawo n'ava mu bulamu bw'ensi eno, gw'omukyala tolinaawo kantu konna koofuna wabula naawe naye baamukaka agenda akola afuna ebibye era talina kaafuna mu France olwaleero. Naye obusiraamu Allah tabarakahu wa ta'ala yasembeza omukyala to the extent nti obusika buli emirundi esatu mu nsonga esatu zetugembererako. One, olulyo olw'omusaayi, ne tugamba okuwasagana n'obufumbo singa buba bwaddewo mu mateeka amatuufu, wakadhalika n'obuddu obununuzi obwalingawo obw'obuddu mu mbeera efaananako bwetyo. Nolwekyo Allah tabarakahu wa ta'ala yatonda omukyala ng'omukyala miskiina alina kubeera nga alabirirwa bulabire, si mu mbeera yakunyomebwa wabula olw'ekitiibwa ky'omukyala Allah kye yamuwa. Buli kimu kyonna kirina kumusangaawo ntende. Ne bajja ne babalimbalimba mbwe abakyala babakwekamu indoors, they are now hiding your rights, they are now terminating your rights, ne batandika okubeera nga baleeta case mu mbeera efaananako bwetyo. N'olwekyo omukyala makufuula, omusajja yalina okugenda atabaale, agende mu nsiko. Bagendanga mu nsiko ne banoonya bayizzi, ne bagenda banoonya buli kimu, ne bagenda nabakola buli mu nsonga yonna okulaba nti bayimirizaawo bakyala baabwe n'abaana baabwe. Ensonga eno nagamba nti faltudhaifu mas'uliyati dhukur ala mas'uliyati al-inath. Obuvunanyizibwa bw'omusajja buyitirivu ate okugeraageranyako n'obuvunanyizibwa bw'omukyala. Lianna dhukura yatazawwajuna, olw'ensonga nti abaami abasajja ojja kusanga nti bawasa, yatazawwajuna nisa wayukallafuna i'alatahunna, era ne babeera nga bakakibwa okubeera nga balabirirwa abakyala abo.
sirabangayo omusajja yali azze ku TV buli nnaku tubeerako ku kataliiko nfuufu ku TV zonna sigadde sirabangayo omukyala oba musajja ajja n'agamba nti nzize wano mpaabira mukyala wange yaganye okulabirira abaana nti omusajja yavuddeyo bali mu ngalo zange lwaki ate ng'alina olaba nti alina ekitegeeza nti obuvunaanyizibwa tojja kimenyawo tojja kukijjawo kubanga yakitalika yennannyini kutonda bitonde byonna ye Allah subhanahu wa ta'ala obuvunaanyizibwa yabukwasa musajja obuvunaanyizibwa omusajja alina okubeera nga bizayi tusinga ogyeko abasajja b'emirembe gino abaganya okuba nti ate batwala buki obuvunaanyizibwa bwabwe n'olwekyo bateekeddwa okuba nga bakola ensonga ezo bazituukirize kubanga abasajja be bawasa abakyala simanyi oba wali abasajja be bawasa sikimanyiiko ekyo munaatubuulira naye ng'omusajja tawasibwa omukyala kaabe ng'alina byabugagga byenkanawa ekyomukyala okubanga mugagga tekimufuula kuba nti tekijjaawo kuba nti omukyala alina kuwasibwa omusajja bw'okuba nti mwavu tekijjaawo kuba nti alina okuwasa omukyala Khadija radiyallahu ta'ala anha tulina ekyokulabirako ekirungi ennaha kanat ghaniya imra'atu dhatu marin wa bait wa manzil omukyala yali mugagga ng'alina ebyobugagga Allah bye yamuwa yali musuubuzi ila shami to the extent nombaka wa Allah subhanahu wa ta'ala yakozesebwako omukyala oyo nga agenda okusuubulira ebyobugagga shami ng'agenda ne Ghulamu Maisara rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alayhi owulidde n'agenda ng'agenda nombaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam okusuubula emaali ya Khadija shami Khadija ne yeegomba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam omukyala yeegomba n'abeeranga oluvannyuma lw'okumwegomba yasituka bukolokolo n'agenda eri Abu Talib n'amusaba Muhammad abeerenga awasa Khadija radiyallahu ta'ala anha era bwe yamala okumuwasa lamma qabila dhalika Khadija n'atera Nabi sallallahu alayhi wasallam ebyobugagga era Khadija Nabi sallallahu alayhi wasallam amwagala nnyo yemu ku mali etambuza obusiramu mali ezasookera ddala n'olwekyo ekitegeeza nti omukyalo okuba n'ebyobugagga naye kabaffe njagala mbuuze Khadija oluvannyuma lw'okuba nti Nabi sallallahu alayhi wasallam yamuwasa n'obugagga bwe yalina yafugako ku Nabbi nedda kalla teyafugako ku Nabbi sallallahu alayhi wasallam awulire naye olwaleero omukyala bw'aba n'ebyobugagga yayagala alagire yayagala akole yayagala awase omusajja obwononefu obufumbekedde mu duniya eno owulira ebigambo ebiga nti ayo bamuwasa omusajja muwase nedda si kituufu omukyala alina kuwasibwa musajja tekina mu bwa haramu gwe omukyala kukwata nsimbi kuziwa musajja ate omusajja kuba bw'oba ozimuwadde zize sizizo bw'okwata n'omuwa sigaye nti muwe ebyobugagga byo byonna naye bw'omukwata n'omuwa okumubusitinga okulaba nti naye abeera economically stable n'abeera nga business ze zitambula asobole okuba nga ayimirizaawo ate amaka tekiinaamu bwa haramu newankubadde nga ate oba oli awo ebigenda okuddira oluvannyuma lw'ebyo olusi tebiba birungi n'olwekyo mu mbeera efaanako bw'etyo tetugambye nti omusajja obuvunaanyizibwa Allah nagamba fa innahunna yaghnimna wala yaghramna kuba mukyala bw'ogenda okumwetegereza ebiseera ebisinga ye akuŋŋaanya bukuŋŋaanya tasaasaanya naye ate omusajja kakuŋŋaanyawo ke kasaasaana mu mbeera efaanako bwetyo fadhalika iqtada al-adlu wat-tawzi' ne mu mbeera efaanako bwetyo kyova olaba nga obwenkanya bwa Allah tabarakahu wa ta'ala weebuli lwaki kubanga omukyala bw'abanga akuŋŋaanya bukuŋŋaanya n'atereka ate omusajja kizibu nnyo okugamba nti kangula essimu empya ey'ebbeeyi omusajja bw'afuna $500 omukyala ayinza okugamba nti njagala ssimu eri ku mulembe kati yitafuddeyo naye omusajja tosobola kufuna $2,000,000 noga nti kanzisaasanye ngule essimu bangula ebyambalo abantu bangi tumalako omwaka nga toguzeeyo lugoye lwaki family erina okuyimirirawo mukyala yeetaaga kino abaana beetaaga kino ennyumba erina okusasulwa buli kimu obuvunaanyizibwa bwonna bwe kituuka ku nsi yaffe eya Uganda osasula amazzi osasula woosula osasula kasasiro osasula engoye ogula emmere buli kimu abaana kusoma byonna bitunuulidde ggwe hatta fil qarya omusolo gw'ekyalo omusajja era yalina okukola ki okuyimirirawo era omusajja atabikola bamuyita sekibo tebasekerera musekerere kyova olaba nga tebavaayo basajja battu kukola ki kugenda mu media newankubadde nga banyigirizibwa bakyala baabwe mu mbeera efaanako bwentyo n'olwekyo Allah bw'atyo mwenkanya si mulyazaamaanya naabanga okwenkanya kwe kwakwatagana wakati w'omwami n'omukyala ne mu byenfuna wahakadha muraata lidhuruf okusinziira ku mbeera abantu mwe tuwangaala wal mas'uliyya n'obuvunaanyizibwa omuntu bw'aba nabyo fi takwini al-aili mu kubeera nga tuzimba famire zaffe wanidhaamu al-ijtimaa'i al-islami n'okundaba tuba twetegereza enteekateeka ya
communities ya environments ez'obusiramu ezitambulira naddala ez'abasiramu walam yakun al-amr fi hadha kama za'ama az-za'imun ensonga teyali kukulyazaamaanya nti abantu bali azaamanyizibwa oba abakyala bali azaamanyizibwa ng'ate abasinga obungi bakola ki bwe boogera amrun muhabbatun lil jins وإنما هو أمر عدل وتوازن ونوع رعاية ونظرة إلى أعباء كان الجنس في الأسرة الواحدة أو كالجنس في الأسرة الواحدة ebyo byonna Allah tabaraka wa ta'ala kubiteekawo yagendera kuba nti assawo bwenkanya kubeera nti abantu tebali azaamanyizibwa kukubeera nti abantu tetukola ki tuleme kubeera nti omuntu avaayo naga nti nziba ndi azamanyiza tebampadde bino buli kimu Allah yagenda akiteekateeka n'abeera nga yakitulaga mu butuufu bwakyo okubeera nga tukola ki twekitambulirako bingi nnyo tujja genda tubitunulira biidhinillahi tabarakahu wa ta'ala mu kumaliriza kwaffe katumalize n'ensonga zino olujja tujja kujja ate tunulire ensonga muzimu ku nsonga ezitulaga lwaki Allah tabarakahu wa ta'ala nsonga ki Allah ziyasula omukyala nsonga ki Allah ziyasula omusajja byonna tujja kuba tubitunulira tugerageranye ddala kituufu tulabe ddala kituufu aboogera abagamba nti Allah is unfair oba Allah si mwenkanya ddala kituufu biboogera bituufu oba bali kusamwasama gwe boogera waqiila kigambibwa nti inna Allah ta'ala Allah tabarakahu wa ta'ala ja'ala lidhakari mithla hadhi al-unthayayn Allah mu mateeka kuba tujja lisomako mu maaso eyo Allah tabarakahu wa ta'ala mu kugabanya emigabo yagamba nti emigabo egifunibwa abakyala babiri giteekeddwa okufunibwa omusajja omu oba omwana omulenzi omu abaffe yagendera kindaga nti li anna dhakara olw'ensonga nti omwana omulenzi oba omusajja yenna dhu hajataini ayina ebyetaago bibiri oba ayina obwetaavu bwa mirundi ebiri ekyokera ddala hajatan linafsihi ye ng'omuntu ayina obwetaavu bwe nina okwambala owulidde nina okulya nze nga nze omuntu wa hajatan liiyalihi ate n'aba n'obwetaavu obwa famire ye ng'omuntu ayina obwetaavu bwe ye ng'omuntu personal interests ayina obwetaavu bwe kadhalika hajatan lil aila ate n'aba n'obwetaavu obwa famire bikhilaafi l untha ate okwawukanako n'omukyala fahiya dhaatu hajatin wahida ye ayina obwetaavu bwa mulundi gumu gwokka obwetaavu bwa mulundi gumu kuba omukyala ye obwetaavu bwe buli bumu famire ye ng'omuntu naye ate omusajja alina obwetaavu bwa famire kuba kyegambye nti omusajja yalina obuvunaanyizibwa bwa famire waqiila kigambibwa li anna allaha ta'ala faddala dhakara ala al-untha waja'alahu azidan minha aw azyadan minha wa ahsana halan fi al-aqli wan-nisa wa fi al-aqli wal-manasib ad-diniyya wa shahada baga nti Allah tabarakahu wa ta'ala yasitula omusajja ono n'abeera nga amusuumuusa ku mukyala mu mbeera zino wammanga mu bifo platform nti ebiseera ebisinga era obukulembeze Allah yabukwasa musajja obwa famire kuvira ddala mu famire musajja omukulembeze waggulu alina kuba muki alina kuba musajja si kunyooma mukyala lwaki omukyala alina ekisi buli omu Allah alina kyeyamutegekera kyovola wakati olwali sirabangayo omukyala avaayo n'agamba nti lwaki abasajja bo tebeetikka ku mbuto sirabangayo omusajja agamba nti naye lwaki ffenaffe Allah tatuwa ku mbuto naffe ne tubeera nazo nedda buli omu Allah alina kyeyamutegekera kyakakasa nti mukugu mu kyo nga naawe omukyala Allah bw'alina bye yakutegekera naawe oli mukugu mu byo n'omusajja kadhalika naye Allah tabarakahu wa ta'ala yamuwa mukugu mu byo mu obujulizi bw'omusajja bwawukanako n'obujulizi obw'omukyala mu mbeera ze tumanyi obulungi hatta n'embeera omukyala munafu ye mu mbeera ze naturally Allah yamutonda nga munafu owulidde ayina embeera emutuukako gitumanya obulungi ya buli mwezi erina bwe bafuula mu mbeera zaabwe buli omu erina bwe mulisa nokyo mu mbeera efaanako bwe ti omusajja olwaleero sirabangayo omukyala avaayo ate Allah nzijukizza sirabangayo omukyala avaayo n'agamba nti naye lwaki Allah yagaana abasajja okwambala golodi ate ffe n'amutuwa awo Allah si mwenkanya nedda buli omu Allah alina kyeyakola kyeyamuwa ekisinga ku munne omukyala Allah yamukkiriza okwambala golodi Allah n'amugaana omusajja okumwambala musajja takkiriza kwambala gold lima fiha min al-madar olwokuba nti mulimu obubi akabi akadde eri omusajja one kikendeza ku ntegera y'omusajja oyo yayambala gold naye ate omukyala nedda lwaki li anna al-mar'a tahid wa tataghayyar damha omukyala buli lwaba nga afuna menstruation periods zetumanye ensonga zaabwe za buli mwezi omukyala Allah yamugerera nti omusaayi gwe gukyuka ne gwezza bujja ekyali ku musajja gwe baamutonderamu gwego paka lwalifa so ekyo abasajja Allah yatugaana okwambala gold
yatugana Allah tabaraka huwa ta'ala okwambala sirik tetumwambala abasajja tebamwambala bingi Allah byetugana okubanga tukola kitukola naye abasajja tibavanga yogamba nti abannange lwaki fi Allah nedda yabiwa abakyala baddembo kubyambala lwaki byakwewunda byabwe naye ate fe abasajja tetwewunda nabyo kwekyo Allah subhanahu wa ta'ala kitula nti Allah tabaraka huwa ta'ala mwenkanya buli omwai nawe yamusitula n'abakatumula byatamuwa mu mbeera efaanako bwetu nga kwonna kwenkanyakanya kwa Allah subhanahu wa ta'ala n'ekisembayo Allah subhanahu wa ta'ala nagamba nti wa aujaba alayhi aljihad wadhahab ماذا والذب عن النساء الله تبارك هو تعالى yakakasa kumusajja jihad al-islam jihad ya mirundi ya miteke jenjawulo erimu emiteke ebiri mathalan waliwo jihad an-nafs wa shaytan wa jihad as-sayf waliwo jihad yokulwanyisa shaytani eri kufenna omukyala atekeddwa girwanyisa n'okubanga ikenyini ayina okwerwanyisa okubanga takola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatayagala wa hakadha ate jihad as-sayf ekitala ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yakikakasa ku musajja teriyo omusajja yenna omusiraamu ateekeddwa okubeera nga alwanirira eddiini ye nga bulaba Abarabu balwaniranga ebika byabwe n'amawanga amalala ne wano mu Buganda ne kingdoms ezaaliwo zaalinga zifuna ebyokulwanyisa ebyenjawulo okusobola okudifendinga kingdoms zaabwe nga bwe byaliwo mu mbeera efaanako bwetu omukyala Allah teyamulaalikako teyamulaalikako kitala ngera ejjuma omukyala bw'agisaala sunna aba akoze kya sunna naye temukakatako okusaala jjuma wala aljamaa nejjama temukakatako omukyala so ebyo byonna ezo options abakyala abamu tebazitunuulira olema ne badda ku unfairness Allah simwenkanya bannange twetegereze tujja kuva mu busiraamu kubanga nabbi yayogera hadithi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti abantu bajja kuva mu busiraamu bajja kuyingiramu babufulumemu nga kasaale au kama kala alayhi salam ngabula bakasaale bekafuluma mu ngango yako okuddo kogenda okuba gye bakatumye n'olwekyo twegendereze tubeere begendereza Allah tabaraka huwa ta'ala yasawo omusajja nga yateekeddwa okuuma omukyala sirabangayo omukyala agamba nti agwe mwami beera munda ze kanfulume abajja bonna ababbi ngenda bakuba nedda era omusajja yabeera bulindaalo ku mafamire ye omusajja yadda ne bamuloopera ebibaddewo waatabadde n'ekisembayo wa hadha kulluhu yustawjibu tafdiluhu alaiha fil irith ebyo nno byonna nga bw'obitunuulidde bye bintu ebimu kubireetera Allah subhanahu wa ta'ala byeyasinzirako okubeera nti ne mu byobugagga era omusajja mu economically yamusitula okusinga ate ku mukyala olw'obuvunaanyizibwa omusajja bw'alina tusembayo Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti qala Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa Allah subhanahu wa ta'ala abasajja yabakwasa obuvunaanyizibwa okuyimirirawo ku lw'abakyala baabwe yabakwasa obuvunaanyizibwa okuyimirirawo ku lw'abakyala baabwe bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd ku lw'ebyo Allah tabaraka huwa ta'ala beyasuumuusa eri buli omu omukyala kinabagambye nti hayya Allahu laha wa hayya lilrijali kaman Allah tabaraka huwa ta'ala abakyala ayina byabawa ebitayina ate ebitafanagana byabasajja n'abasajja Allah tabaraka huwa ta'ala nabi yabawa ate abakyala byatasobola kubanga bakola nga bakola kyavaga bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din obwebyo Allah tabaraka huwa ta'ala buli omu yamusumuusa ku munne omukyala ayina byasinga ku musajja n'omusajja ayina byasinga ku mukyala mu kwenkanankana tewaliwo Allah gwaga nti ate atona Allah yamusinza atona Allah teyamukola bwekityo mumbeere faanako bwetu newankubadde nga abasinga mu binoonyaayo ne mugamba nti ate nebisigadde bwetu wabima anfaqu min amwalihim ne ku ebyo bye basaddaaka bye bawaayo mu maali zaabwe mu mbeere faanako bwetu n'olwekyo tujja kukomawo olunaku olwaleero biidhinillahi tabaraka huwa ta'ala omulundi ogujja era tujja kweyongera tulabe mbimu Allah byasuumuusa abaami ate ne byasuumuusa eri abakyala abaffe tugambe nti Allah yali unfair abaffe unfairness evaluddawa abakyogera mu kijjawa abatukugamba nti shariya sinenka mu nkamu ne mutuko okuddukira mu makooti ne mutuko okuddukira eri bakulu b'ebika ne mumaliriza emyaka 5 emyaka 3 emyaka 2 nga temugabanga bya bugagga mutudde ku byobugagga by'abantu abeeyita abasika ne mutula ku maali y'abantu ne mugana ojjigaba olw'okuba mwe basika ne mugana abantu bawe emigabo gyabwe bafudde aktharu nas fi Uganda bwogenda okwetegereza mu Uganda yaffe wano olwaleero yani 66 ojja kulaba nga 99%
ala al-100 au fi al-100 ojja kulaba abantu abasinga obungi ng'emmaali zaabwe yantahi ila al-munasakhat nga bonna biggwera mu kuba nti emmaali esikirwa bazzukulu. Lwaki? Kubanga abaali bannanyini ogenda okufulesinga lali nanyiniyo ng'abaali balina ogifuna mu kaseera ako baafa ne baggwawo, n'abaali baddako ate ne bafa ne baggwawo, bazzukulu nga baakusatu baakutaano be balina okugifuna nga bannanyiniyo baafa dda. Lwaki? Lwakuba nti tulemye okugoberera amateeka amatuufu. Allah tabaraka huwa taala yabagabira dda emmaali yammwe, yabagabira dda emigabo gyabwe mu Qur'ani mwegiri Suratu Nisa. Obujulizi tujja kubulaba biidhnillahi tabaraka huwa taala bwe tunabanga tutuuseeyo. Nsigadde amanya Umar Suleiman Kasule omuweerezaawo okubeera nti tutambula mu erimu ey'obusika. Mwongere okutugoberera n'okubanga tusoma erimu eno tugitegeere nga tuviire ddala mu nsibuko ne foundation yayo okulaba nga ate tutuuka wetwagala okuba nti batuusa awatuufu. Mubeere nga mutegeera erimu ey'obusika. Mutugoberere ku mukutu gwono gwennyini bwe tuli ku Al Ihsan Muslim Center media gye tuliko. Wakadhalika mujja kugenda ku YouTube channel yaffe mwongere okusoma ate ebisukkakaawo eyitibwa Islamic Inheritance Consultation in Uganda. Era kyekimu ne Facebook page yaffe mugigoberere kweri emisomo ojja kubanga mugifuna mugigoberere mubeere nga musoma. Tugende okufutuka musomo nga guno nga kitwogerako already abalya muli babangule emisomo mingi mitirivu nnyo temuyiza kubanga banyumanayo. Wa barakallahu fikum wa jazakum Allahu khaira. Mbakubiriza abaagala okukola ebiraamo mujje mubikole mubeere nga muyita ku simu zaffe ze twawadde wammanga. Ekawempaawo wetuli tulina ofiisi musobola okujja nembeera nga mukola ebiraamo byammwe n'ensonga endala mpitirivu nnyo okuwuuza ku nsonga zonna ezikwatagana ku busika oli waddembe okuba nga oyita ku simu ezo ojja kuba nga otufuna insha Allah. Wa barakallahu fikum wa jazakum Allahu khaira. Wassalamu ala al-mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.